Abaabwe gye bali eka bali seefu olw'ensonga n'obyanili ne edi mutwe tebalina kye beesimbye eno n'olutalo lwabeesimbyewo kati ne edi mutwe afulumya ababe yeesimbye ku ki gwamwiddeko nti yadde yeesimbye ku erosi wano oli muyimbi n'obyanili yagambyeko nti neesimbyeko ku chairman RC3 oba ngena mu parliament n'olutalo lwa banene waggulu n'aba president Museveni tebali seefu naye oyinza okuwulira nga naye nkyabaddusiza ababi noga ye Bobby yekeeki ne Bobby amanye eŋŋumi naye tasobola bakuba ŋŋumi tolabako ng'akuba ebyo byaliwo okuva dda twali baana bato nnyo lwa mwami Amani basudde mwami ne Livingstone Kasozi nga beeyimba beevuma okufa ono ayimba kazimba mu lumuli oli ono nze namuleta mannyo gamulinga embazzi biki tulabye olutala mwami Kafeero ne mwami Sebatta nga tebakolagana ebyo n'embasuubuzi gyebiri si bayimbi bokka osanga abasuubuzi tebakolagana osanga abantu ku kyalo tebakolagana n'abasambi b'emipiira nga tebakolagana n'embyo byava dda ensi bwetyo bwetambula nandi bantu be bamu abali mu kuyimba era bebana baze mu politics be bamu Bobi Wine babadde bakolagana ne Bebe Kulu nga Bobi Wine tanayingira politics kati ekyo sina nsonga ensonga etalina makulu etasaana kuwa makulu wale babadde tebakolagana nga tannabana kujja mu politics nga kyayimba buyimbi wanti waliwo balala bataze mu politics abayimbi nga tebakolagana tebaliwo nga tebasimbyewo basigadde mu kuyimba naye nga tebakolagana nedda omulimu yonna ye competition bweba competition teba nyangu competition onagamba onakubye kanandeka kankole kano bwe bityo bibeera teri alekera munne wano walaba Bobi Wine embaga yeremedde mu mawulire Kamiri nadduka ekibuli n'agamba nze Gaddafi n'asiramuka tewali kwerekera ekitegedde toleka munno kugenda buno si bubadi akabadi akabaita akabadi ensi esobola okugana naye tosobola kugamba nti nno ab'embaale bakkiriza ab'ebusoga ab'embalala n'okayita nti kakyali kabadi akabadi tekasobola kulastinga for long kamala ennaku ntono ne kafeedinga stanti emala ennaku ntono nefeedinga nekino kikulaga nti okuva 2017 abantu bakkiriza Bobby azze emyaka kumpi kati ena akabadi kawa kaali kawangadde emyaka ena kambuulireyo ne baba nga tebakategedde teri amutegeera n'abamuliraanye tebamutegeera akosi kabadi samala y'omwaka 2020 natandise ngamba nti twalowooza tuwasizza mukazi mweru kumbe lwekuuta omwaka gwa 2020 nagwo ngutemye empanji omwaka gwa 2020 ogw'obwavu ne korona wegala abatakwagala ne nabuzaana akwata banyolo abatiininga mwatijja na mwaka mbu 2020 kagamba kyengezaako okutegeeza nti twayagala omwaka nga gwo tegutwagala waliwo omusamba gwe bayita nabuzaana ne gukwata beeri bunyolo ne gugaana okukwata beene ate nga gwabaganda kati n'omwaka twagwagala ne tugutuuma n'amannya 2020 kumbe gwe ate tegukola ki omwaka tegutwagala gutukoze buli kintu kyonna kyotalabanga nako omwaka ogujiddemu covid-19 eggwanga lyonna ne liggalawo lyonna buli muntu ne teriyo atakoseddwa oba mulimi oba musuubuzi oba musamize oba musabi oba mubbi oba muntu si mubbi buli omu gumukosezza kubanga gwaggalawo eggwanga lya covid-19 yaggalawo eggwanga yaliggalawo covid-19 gwensinga okujjukira nti bwe yajja naggalawo n'omulimu gwange naye mbeera nga sialina nakyendya ntandika n'okusabiriza nentunda buli kyembadde nalina emmoroka nnya mukikobera nenzitunda nenjiga n'okuyiga nenfuna mane discipline nti luli
nakwatanga omutwalo nga sigula banga nsonga kati 1500 n'omala ojja n'ozinzijako twegoba emitala kubanga ziri emmere ewaka 1500 zigwe kakati ate nkirina nali nakivaako ntya kisinda sikola ngenda kuweza mwaka sikola ndabira awo nga abazira kisaba nyambye bampaddeyo ke bampadde otunze kyotunze era singa eno embeera yeeyongera neweza emyezi ng'etaano mu maaso ojja kwesanga n'obuyumba tubutunze n'obupoloti bwe twalina twabutunda n'obuzigo bwe twalina twabutunda tubezeewo embeera kati ate bwe gamba nti emizigo ngitunze gyali gigyo wawo nali sitereseewo bwe gamba nti emmotoka nzitunze nali siguze nga sente nterese mu mmotoka era tetwenkana levels nze omu we mbadde nkola nga bwenfuna emiliyoni olunaku ng'ate eriyo omwana afuna emitwalo 3 oyagala ffenna tutereke emmotoka ntalo gy'esatu gigula emmotoka era mu levels nga bwe tuzze gwemu era abayimbi abanene abali waggulu Walukaga, Lutaaya, Semakula, Mayinja, Kamiliyoni, Bebekulu bo bali eri bo bafuna eri sente zomuliwo omusolo balya buli kusaasira bo bali eri bali mu kulya abiga isi muyimbi munene biga itomuteeka ate mu levels affe era andi nkulaga gwoweddeko ku bayimbi big names ze nkumenyedde avuddeyo ng'akaaba n'agamba mufo kyokkaaba wakiri wamu otunda wakamotoka nembeera neyeeyongera mu maaso naye oli yakaaba nga bigayi wamulaba bangobye ne muzigo naye nze bangobyeko n'akayumba kange wensula n'obuzigo bwange era tukitegedde embeera twali tutegese totugaya ssebo twali tutegese bamuleseewa ebyo nze sibimanye ne nze munnange ebyenkambi eyo kati sibimanyi kibanga bw'obuuza mufuti nti ebifa mu kyaki bigamba bitya kati ebyeyo sibitegeera bulungi nnyo nze ntegeera byeno waffe wansi ku gurawundi n'emmengo ewakasabasajja kabaka eyo nange nsobola ogendako ewabeene bwe ndiba nnagwendese nga naawe ojogerwa gundi lwaki wamulese bigayi bamuleseera n'omwana we bamwagaza ki lwaki balina omutima omubi baani abagenze ayogedde naye ebbanga ddene akyayogera ki anti akyayogera ki yamugamba nga gwe nawulirako yamugamba ne Bobi Wine munafu talina kyagira kati w'amaanyi kati omukulembeze oba kyamugamba tewamulimba wamma bate yamulimba abatulaba kwanika teyamulimba yamulimba ekisajja kinafu kiri awo kinyu kyanje kati tekikukanga kati teyamulimba kakati kulu teyakubirawo pressure apo era azikubyeko twali tuzirabyeko sajja teyayogedde amanya amatuufu awo yali agogeddeko ekinyu kyenjaga tekimwogeza amanya osaaga n'okusaaga muganda wange ground etambula bulungi okusoomooza kuli mu sente nti sente tetuyina andi kyenkugamba nti embeera yagenda okugwawo twali twategeka byogambye mu tetutereka twali twategeka mene wemba ntunze kamotoka kange ne embeera ate big eye ne king abayimbi nga bwogamba tulina levels waliwo abaana waliwo abavubuka n'abantu abakulu abo bali mu level y'abaana mu kuyimba omwana aba alina okukaaba omuvubuka yeegumya n'apakasapakasa fate tuli mu level y'abasajja bakulu sabo mbadde ebbanga tulina tubadde tukola kati ebwoba ogaba sogamba leero kamuwe olwo sijja kumuwa kakati abo kyebabakola babalanga kubeera baana ebbanga lyonna naye nga si kirungi kubanga bawagizi baabwe biga yeetaaga omanyi ssebo kati okuyiwawo omubiri nogaaka mpagira gavumenti si kyangu naye bw'aba aguyiyeewo baali mulowoozezzaako bano bafunye sente nyingi bebekulu bakusaasira balina bubeezi mu lulu nze ondaba wano tuli esowaani emmere ewaka ndi esowaani emu
nebe liko bijanjalo nenzikuta tunonya kukkuta naye naali enkoko era naye nakkuta naye omululu gwaki bawe ku baana abatayina ssente ng'ate bawagizi ba gavumenti babawe ssente bannakyengera tawuni kanso banenze nze Walukaga Mathias omusomesa sebo saali wa P2 nasomesa okuva P5 mpaka P7 kyoba olina okumanya kakati gwomanyi gweyogera kyoyagala naye nkugamba bwe nti ate mbe nasomesa ne Sejirinya mwali Muhammadi Sejirinya namusomesa ali mu P7 nga nze ndi mu senior 3 okitegeera nga ndi mu secondary nga ate nkomo nensomesa mu primary nenze nensoma ngomanya ebyo bwe bityo obatisa netaga school fees netaga okwambala engato ennungi bena sijjagamba muzeyi wange si musajja mugagga yali mwavu era buli kintu kyonna ennyumba ennungi ewaka nze ngizimbyeyo ku ssente zange nga mmaze kujja buli kaki okulabika obulungi biki abantu bange mama wange okufa biki kati n'olwekyo nabatisizaawo nze nanoonyezaawo ssente nga siri musomesa mutende nga sinaana kumala senior 4 naye nga nsomesa zalawo ndowooza era bebekulu yabyogera bakulu anzala wa mwana bebanzala naye wanda ajja kundaba ku baroti nga mukama atuwadde obulamu wande bebekulu ajja kundaba ku baroti ku presidential level wande asobola kujja ku baroti yeri yagamba tayagala byakwesimbawo tasobola kubeerako alina omululu bigayi ali wali akaaba gwatugamba atoyafuuke president naawe tasobola naye nze mmanyi after Kyagulanyi nja kuba ku baroti nkugamba bwe nti nze nina olugendo lwange jane yange gyentambula bwenva ku bwa meya ngena mu parliament bwenva mu tusetinzeewo ekintu teri president agenda kuddamu kufuga mu Uganda kusukka bisanja bibiri then Kyagulanyi bwafuga kino ekisanja kino kiddako nekiri ekiddako bimumala ebi nja genda ku baroti after Kyagulanyi ijja kuba emyaka 15 okuva leero oba 10 ndi musajja mu Kristo bambatiriza vira nze Matia Mulumba omujulizi Matthias Mulumba n'olwekyo sapule eddiini yange nga bono osanga omusiraamu n'omugamba mbu ki ekikwambaza entalabuusi toba mulalu yes ebizibu byempiseemu sapule eno abala gye bagendera okuloga ndogesa sapule ngamba Yesu Kristo Bikira Maria mukama wange Katonda nti kino kinyinza obunene nensaba sapule yange mukama nyingira mu lutalo Yesu Kristo yingira mu lutalo luno Bikira Maria n'olutalo siwala duwangula naye ate bwe ndukusindikamu manyi tosobola kuwangulwa nendowo nenzijukira nga ntuuse mu tawuni neŋŋamba simanyi ngenda kufuna accidenti bagenda kunkuba essasi leero bantwala mu kkomera nenyambuka erubaga speed nengula endala era nina sapule ziwera 15 nengula endala neŋŋamba father eno nsabire tyagende wa father neŋŋende manju father n'agisabira nenjambala mpulira nga kyafuuka kitundu ku bulamu bwange sapule gwe musaayi gwange sikyalina musaayi nze siina musaayi ne bwonsala sapule gwe musaayi gwange bannakyengera tawuni kanso bannange mbyagala nnyo munonde neggwanga lyonna mulonde abantu bemuwulira nga mwagala bw'oba oyagala kulemezawo President Museveni muwaakalulu bw'oba oyagala Bobi Wine ajjeko President Museveni nga atukulembedde Bobi muwaakalulu naye saagala kudduka saagala kunzirusa misinde osimanya amasasi gaago gavuga mwami byabakama langirira bulungi nnyo awangudde gwoba olangirira ebintu biyite mitendera emituufu nga buli omu ali contented tyona awangudde bannange temuleeta lutalo mu ggwanga lyaffe tetwagala lutalo saagala kulaba muntu addamu kufa lwakalulu kano just akapapula bwe kati